budde bugenze dakika 2 mwezi kaita kusaawa kale tuyite mu bwangu eno naye eveewo. Halo. Sebo. Halo. Nze bampita mukujja wa Beat FM mu Ndobeso wano mu program sisimuka ku Beat Farmer. Sebo bado oyagala ki? Ati guwampereza message. Nungamba olina kyoyagala okungamba nkuyambeko mu Ndobeso. Nina obuzibu mbadde njagala nnyambe. Nina mukyala wange. Bamuyitani? Bamuyita Zalwango. Badde njagala omundobeseze. Ayina ennamba. Yawandiikako sweeti. Yagiwandikako ki? Yagiwandikako sweeti. Sweeti? Kakati mu namba yange mu namba ye nze namba yange yagiwandikako taata w'abaana. Naye kakati waliwo gwe yateekako sweeti. Kakati mbadde njagala omundobeseze tumuzuule sweeti yaani era abeera wa. Kati eno enamba giwansindikidde yaani? Enamba ginakusindikidde yeya mukyala wange Zalwango. Anti kakati lwaki atuwandikidde ya Zalwango lwaki tewampeereza eri gye bawandikako sweeti tumanye gwe mba nkubira? Kakati eri yannemye okopolola. Eri yannemye okopolola. Yakulemye etya? Yannemye okopolola mwana byabadde bya speed. Kati tulobese mukyala? Onaayogerako naye? Nedda. Ate gwe lwaki omutya ate n'omuwanzi? Njagala nti gwe omugezigezi omundobeseze. Kale beerako ku ssimu tovaako. Kale. Beat FM ekiyita buli ky'omuziki bannaffe aba Prudential bwebitwe bitambula. Kale katulabe sereka. The number you have dialed cannot be reached at the moment. Please try again later. Alume ba network. Sebo simu yo tuwadde teriiko. Nti abamba suda bajjo. Hello. Baby, how are you? Hello? Wangi? Ogamba ki? Wangi? Ogamba ki jebale? Ndi ogamba oti simu yange eri wansi. Tompulira? Nkuwulira. Oli otya? Ndi eri otya? Kiki webase? Webase? Ndi mu buliri naye sebase. Akubika agamba ki? Ani ambika ate? Owewaka gy'obeera. Piro zange nnungi. Ani n'omukwano? Piro zo nnungi. Wakati bw'ombuuza ambika. Yaani ono? Zalwango. Wangi? Sya. Ojja kunteebako nno olunaku olwaleero. Eno looza bw'otaayeyogereko sigenda kujjako kuba kati nze omuntu gwe simanyi. Oli mbega oli ki? Bw'oba oli mbega era nneeyanjulira. Kati ne nkuyita erinnya ate nga sikumanyi. Saagala abamanyi be bangi ensi yonna emmanyi kuba nze nkolera mu bantu bangi. Ogamba ki Zalwango tulabaganeko ddi? Ani ono? Ku ssimu yo ani gwe wateekako sweet? Munnange Benadi kannage nkasanyusa okuwulizaako omukwano. Ozidde mbudde bwe nkwagalira. Oludda? Oli ludde wa?
ate mbeerawo oli kudduuka ndi kudduuka naye munna yawo kudduuka wantama mukazi we abeerawo awo bwandaba n'atugguba eba bitegeera ebintu byaffe kitwekwasaganya naye bannange obaddeko wangi nga tonyega mbuulira nze konkubidde simu nina n'ennaku yange omugongo guli wano gunnuma ninga alina tanka y'amazzi enamba ku mugongo yanguwa bamanya bwonkubidde oli ludda wa kyokka bannaye zaalwangu gwonkubidde neja tugenda janjagwa mugongo ya wana gwe bannange jangu nzijanjaba omugongo bannange mbadde nfa mbadde ndiko na tanka namba ey'amazzi ku mugongo mama kakati kanyabe mangu genda kupira okubulira sooka olindeko halo tobaako kyonyonyola n'ekimu nze nkugambye nza kukubira nakubulira ogenda okunsanga ati kakati gwopapa sooka olinde tonyonyola nziramu okukubira nakubulira ogenda okunsanga ayeyeyeyeya nange tugenda ompewula omugongo nze mbadde nfa tonyonyola kintu kyonna obulabika abadde asomba mazzi ku kyalo abadde mbawulira alinga yeetisse pipa y'amazzi naye totunyonyola tuwulidde totuddiramu kale pipa y'amazzi esobola okujja ku mugongo era amugambye nti essimu gyaddayo okufuna aba amukubira amubuulire gye bagenda naye ng'omukazi ye akomandinga nnyo anti akugambye saagala ninga yeetisse pipa ajagitikula naye etanka y'amazzi ejja ku mugongo naye neewunyiza nnyo amugambye jangu tugende tubinuka amasejjere gwabitandika agaledititi kale kayimba kakano munnange mugende mubinuka amasejjere akayimba kaledititi tubagala okaweerezaako mwenna abanyumirwa endobeso mugamba mutya mujje baleko naye bannange tiki obufumbo buno olwaleero temanyi omusajja kanaddamu okubisima ajja kuba akulojjera gundi mazzi gatikudde ku mugongo feme ekitabuli ky'omuziki ono gwe ndifumbira ebicepere n'ebicepere nga byaggwagoza kisinziira gwe kicepere gomanyi byakusomera eri nkoko njeru naye mu maka mbeeramu ebicepere byamu wakiri ennaku zino abaana bali ku pizza bulira okimanyi nti pizza kyekicepere bali ku egirolo abantu bali ku egirolo ng'oleeta ekicepere okimanyi nti kibamu kintu kyakujjako ebijanjalo byokka titi naye atulimbamuko ono gwe ndifumbira pizza kantu akaliko naye kicepere omanyizize natandika okuwulira ebicepere nga ndi mu piwanu anti kati ticha ayinza okuba yayagala nnyo ekicepere era yayimba ekicepere omanyirawo tebasobola kukwatagana katongole kunja esebo esaggwanga nakaki wagamba atya amuti omubalangu tuli stede okunywanyi wammwe bakifakase pulezidenti watuli bumukola zifola kibiina kigatta bakuba amasimu ku tv ne ku lediyo omukazi baba akize kati kunja bangi babatuulatulamumu kirabika omusajja ono alabika yatateresa bulungi mukyala we kubanga olaba agambye nti jangu ontikkule ettanka y'amazzi eri ku mugongo kiba kitegeeza nti bambi omusajja talina kyakola kakati kyolina okukola kiri ekimu mukunja kati gwe sooka oddukeyo nedda sebo mukunja nenakajwa mwebale program mukunja genda ayina kino aga national water bannange nze kyendaba oyo omusajja mukunja kyewandikoze wandibadde okkiriza n'akulagirira we bagenda okusinkana omusajja n'agendawo n'amugwako lubona n'amugamba kati leero nkuguddemu naye banange omusajja oyo yategeere kuva leero oyo w'okudduuka yamuyisawo dde eggaali bwe yabeera nze nange nze ono omusajja ngenda wooli ono manager wa Expan House mwami mukunja wangi sebo bambi mbale tuweereza munaye kale sebo ono sensa ematimu kanyantisandi ano mpiri gwa mitiyana mugamba namungo amazima gennyini oyo amugoberewo mbo
omugongo gukoze eki kyokka n'ennamba ekimanyi Yeetisse. budde bugenzi dakika 21 zakaita ku ssaawa emu kale tuyite mu bwangu eno naye eveewo. Halo. Sebo. Halo. Nze bampita mukujja wa Beat FM mu Ndobeso wano mu program sisimuka ku Beat Farmer. Sebo bado oyagala ki?